Mabuuzaako mwenna abali ku Mabirizi Herbal Products mugamba mutya? Kansubire buli omu gy'ali ali bulungi. Senga nannyini birungo, senga b'abasereebu. Banaye tubeebaza nnyo yonna gye musinziira okutulaba. Data wamwe gwe mukozesa. Banaye temujjanga okwo. Tuli mwezi ogusembayo. Omwaka guggweeko tuyingire omwaka omupya. Naye ekyebuuzibwa omwaka ogumazeeko otya? Ebintu by'omukwano bikwisiza bitya? Abasinga babakyayiddemu, abalala bafuniddemu abaagalwa, abalala bafuniddemu obufumbo, abalala banobeddemu. Kwagala buli omu afunye ekizibu kye nga ye mu mwaka guno. Naye genderera nnyo. Bw'oba onobeddemu, fuba okulaba ng'omwaka ogujja ofuna omuntu gw'onoobeera naye. Ofuna omuntu gw'omaze okwetegereza obulungi. Ate ofuna omuntu gw'oyagala ku mutima gwo, mukwano gwo, nga musobola okubeerawo mwembi mu buli mbeera. Ensobi ze wakola mu kusooka toziddamu ng'ofunye omuntu omuki omulala. Weetegereze nnyo, manya kiki ky'oyagala, embeera ejja kukwanguyira ate n'obufumbo obwo bujja kukunyumira. Mwe abafuniddemu ababeezi, making sure nti omukwano gwo oba omukwano gwammwe tegukendeera. Nga bwe mwefunye guno omwaka ne musalawo bbeera babiri, muzaale abaana, mukole ki? Omukwano gwo beera ng'oguzza tegukaddiwa, obufumbo tebujja kukutama. Nammwe abasuubira okufuna ababeezi omwaka ogujja bangi nnyo kati beetegese, ngenda kufumbirwa, ngenda kuwasa. Weetegereze nnyo omuntu gw'ogenda okuwasa, kubanga ogenda beera naye for the rest of your life ng'oli naye. So mukwano, omuntu oyo asaana nnyo okwetegereza. Funa omuntu gw'olaba nti naakusanyusa ku mutima, buli w'omulaba olina ky'omusubiramu ekyaki eky'enjawulo. Making sure nti mistake gy'okoze mu guno omwaka, mu mwaka omupya togikola. Weetukuze, weeyonje, buli kimu kijja kukwanguyira. Omukwano gunyuma nnyo nga buli mwenna mweyagala, nga buli omu awulirira munne, oli free eri munno. Kwegamba ne bw'atabeerawo akaseera ako oba omumiisinga akaseera oyagala bbeera naye, omukwano ogwo gunyuma. Nga muli ba mikwano, ate omukwano ogwo guwangaala. Olina abasajja bayitirivu obuliddwako w'ogenda naye. Kati omwaka ogujja fuba okulaba ng'osalawo. Omanye abakyala akatale kaffe kaliwo kaseera kaggwako, naye ak'omusale tekakola ki? Tekaggwako. Kati gw'onoobeera awo n'ogenda ne Jimmy, n'ogenda ne Saamu, n'ogenda ne Deriki, n'ogenda n'ani, mukwano anaatuuka okukuwasa ajja kusanga kipapula kyereere nga yeebuuza kati oba kiki kye naluubirira. Kugamba ojja kuba weemazeemu nnyo ki? Supu. Bannange abakyala, temusuula nkola yaffe ey'okweddaabiriza, ey'okwezza obuggya. Guno omwaka bwa tubadde n'amazzi ogujja, fuba nnyo okulaba ng'olina amazzi. Fuba nnyo okunoonyereza ebyo by'otamanyi nabyo bikole ki? Obiyige. Fuba nnyo okumanya omwagalwa we kyayagala okole ki? Okikole. Nammwe abasajja mwe mutwe bamukola ki? Mwe mutwe bamukikola. Ensobi zonna ezibaddewo ez'emabega oba mwesobya ne mmala ne muddamu, ate tobizza mu mwaka mupya. Yes, omwaka mupya tutandika na biki? Na bipya. Leka ebikadde byonna bisigale wa? Emabega. Todda ate ku munno okumunenya, wankola bw'oti, wankola kino, wankola kino. Kyokka nga mwabyogerako n'omusonyiwa, ne muddawo, musula mwenna, mukola buli kimu. Naye ate era mu mwaka omupya n'otandika okuleeta ebyo ebintu. No. Buli mwaka eguggwako n'oyingira omwaka omupya, making sure nti ne laavu yo edda bupya. Togikkiriza kusigala mabega.
gizze bupya luje mukoma okumala emyaka egenda ekula naye nga tekola ki tekaddiwa. Ababalaba balowooza mwakeeraba kumbe mmaze emyaka gyammwe nga 10 myaka nga 2 abantu abo gye bali nga bo omukwano gwabwe tegukaddiwa goza bakikola batya babaako bye beesonyiwa ne batambuza life yaabwe negenda mu maaso ekimu ekikola ki ne kinyuma. Senga nanyini birungo senga abaserebu ndi mulago 2 pozi ndekya ya kakande 0709737114 kogenda okuyita okubeera nga onfuna 77736951 zonna namba za simu osobola okubeera nga okola ki ng'onfuna. Mbagala nnyo mwebale kutufollowinga mwebale kwagala nanyini birungo mwebale nnyo byonna buli omu yenna alina ettaffaali lyatutaddeko Katonda yaba akuddizaawo. Mbeere bulungi mweraba.